Mnachukua polisi 21 mnawapeleka kotini. Kijana ambaye ako shuleni, huyo kijana alifaa afanye exams, saizi amemiss exams. Tunaambia magistrate that tomorrow Ian Njoroge must be released unconditionally. Watu wameuliwa sana wakati wa maandamano, hatukukuwa tunasema tunaona hao polisi wakiadhibiwa. Mimi mwenye nimesimama hapa ndiye nilikuwa napigania hao polisi waongezewe pesa. Kuna huyu mkubwa hapa, kuna mdomo kubwa tu na akili iko ndogo. Hakuna chochote chenye anafanya. Hao polisi wanateseka kila siku. Watoto wao wako shule. Ukiona manyumba wanaishi ni shida. Alafu wanaongezewa tu 1,000. Alafu mkubwa yao ni shida tu. So sisi hatutaishi hapa Kenya na uoga. Jambo nyingine ni forceful eviction. Hawa wa Kenya ni binadamu. Serikali imeweka bilioni 10 ya kupanda mti. Zile juzi ambazo zilipandwa, zile miti zilizopandwa, saizi mbuzi wamekula hizo miti zote. Saizi wanataka kuongeza miti ya bilioni 10. Jamani, hii ni ungwana? Kwani miti ni muhimu kushinda binadamu? Hizo miti, kama umejenga viwanda ya bilioni 10, si watu watapata kazi? Utawacha watu wajipandie miti yao. Sisi hatutaki ufosu watu na kupanda mti. Uwezi panda mti, binadamu hakuli hiyo mti na kuna njaa. Si hiyo ni sawa? Hii forceful eviction. Juzi tunaona tuliambiwa ya kwamba watu watapewa 10,000 kila familia. Saizi pesa bado haijaingia. Ama nyinyi mmepata pesa? Kwa hivyo serikali lazima iwe na utu. Ruto ulikuwa chief hustler, saizi tunajua we ni dynasty. Unaishi kule State House. Ian Njoroge Chadachi polisi ekiriza okubanga atebwa ku kakalu kaayo ng'omukulu ono baakiriza dda asasule emitwalo 7 egy'eggwanga erya Kenya. Ian Njoroge ono nga university student mu ggwanga lino erya Kenya yalabika ku katambi akasatulatinga ku social media. Nga Ian Njoroge ono yagenda maaso n'okubanga ate alabika ku katambi ng'akuba bubi nnyo omusajja owa polisi ng'ali mu uniform. Ian Njoroge yalinyalinya owa polisi n'amukuba ebikonde n'amuyisa bubi nnyo, ekintu ekyaleetera abapoliisi banne abalala okunyiiga bubi nnyo ne batandika okuba nga bamuyiga. Era Ian Njoroge ko olunaku yakwatibwa, wabula ku lunaku lw'okwatibwa omukulu ono yayisibwa bubi nnyo ekiyitiridde. Omukulu ono nga Ian Njoroge akyali ku university, kigambibwa nti bamuvunaana emisango egy'okubba owa polisi nga yabadde abba essimu ne battery. Era nga omukulu ono bamuvunaana emisango ekyo egy'okulumya omukulu owa polisi ono. Era nga omukulu ono polisi yakkiriza dda ateebwe ku 700,000 Kenyan shillings. Milimani Senior Principal Magistrate Ben Mark Elihubi yakiriza Ian Ngige Njoroge okuteebwa, wabula omukulu ono abadde amaze ennaku 5 n'ambirira ng'ali mu nkomyo nga kwegamba embeera si nnungi, nga bamuvunaana emisango egy'okulumya omukulu owa polisi omusajja ali mu uniform. Omukulu ono Ian Njoroge ng'ateebwa ate Mr. Elihubi yagambye nti beyiro eyo bamukkiriza okuba ng'ateebwa olw'ensonga nti ddembe lye okuteebwa ku beyiro ng'omuntu omulala yenna omuzzi w'emisango singa aba asobola okuba nga asasula ensimbi ze bamusabye, aba asobola okuba nga ateebwa. Elihubi yagambye nti emisango egy'okubba mu ggwanga lino erya Kenya babasalira ekibonerezo eky'okuttibwa, nate emisango gy'okulumya omuntu kigambibwa nti babasalira ekibonerezo eky'okuba nga asibibwa obulamu bwe bwonna. Omukulu ono yagambye nti emisango Ian Njoroge gye yakoze gyabadde misango gya naggomola, era nga omukulu ono abadde tateekeddwa kufuna warrant, wabula basazeewo ne bagamba nti omukulu ono ateebwe bamukkirize agende maaso n'okuba nga nate afuna bond, afulumire ku police bond. Ian Njoroge ng'omukulu ono alina emyaka 19
kigambibwa nti poliisi yasazeewo nemukkiriza ateebwe ku bondi. Balooya bagenze maaso n'okubanga bakola kyonna ekisoboka okulaba nti Ian Njoroge ateebwa, wabula kooti yagambye nti omukulu ono ajja kufuna ebibonerezo ebimusaana okulumba omukulu owa poliisi ali mu uniform nga bakulu bano bakulira eggwanga erya Kenya. Bagambye nti Ian Ngige Njoroge wakufuna ebibonerezo ebimusaana, naddala ekibonerezo ekyokulumba owa poliisi kyabadde kikolwa ekityobo ekikolwa kibi nnyo omukulu ono Ian Njoroge kyeyagenze maaso n'okubanga akola. Ian Njoroge nga tanateebwa yagezaako okulaba nti afuna police bond emirundi egiwerako, wabula nga bagimuma. Era kigambibwa nti ono Ian Njoroge bamuvunaana emisango egy'okubba amanyiddwa nga Corporal Jacob Ogendo, okumubbako essimu nga eno eri mu 5,000 egya Kenya, battery n'okumubba ebirala abapoliisi bye bakozesa ku nguudo, naddala nga bakola communications. Ian Njoroge ng'ali mu mwaka ogusooka ku Technical University of Kenya. Emisango gyonna yagyegaanye. Maaso g'omulamuzi Mirimani Senior Principal Magistrate Ben Mark Elihumbi. Kooti eno kigambibwa nti baawulidde mbu Ian Njoroge emisango gino yagiza ng'ali wamu ne banneebe abalala. Ian Njoroge is charged under Section 296 of the Penal Code. Era nga kigambibwa nti omukulu ono essaawa yonna ebintu byandimwonoonekera olw'ensonga nti omukulu ono alabisa okuba nga attibwa mu ggwanga lino erya Kenya nga bakyalina ekibonerezo ekya death sentence. Era nga emisango gye yaziza omukulu ono kigambibwa nti yandiba nga agenda kuba nga ate bamusalira omusango ogw'okuttibwa. Student ono owa university kigambibwa nti yalumiza nnyo omusajja owa poliisi. Era nga okusinziira ku byabadde bigenda maaso mu kooti, Ian Njoroge kigambibwa nti yaziza omusango ogwa naggomola, era ng'ono wakubanga bamusalira ekibonerezo ekibi ennyo. Stay tuned and don't forget to subscribe.